Obufumbo kye kimu ku bintu ebiweesa ekitiibwa mu bulamu bw'ensi eno, era nga bangi baabuyingira ne babumaliramu ddala ebbanga ne bakoza silver, golden jubilee, n'abamu okufa kwe kwabaawula nga bwe baalayira. Kati nno tukuleetera abantu bano ne batubuulira ku bukodyo bwe bakozesezza okusobola okukuuma obufumbo bwabwe nga bwe baalayira, wadde nga bubeeramu oluusi akawunvu n'akagga, oluusi obuzibuzibu oba okusoomoozebwa. Baabiyitamu batya? Era ng'oluusi obufumbo buno bwajja n'okusoomoozebwa, naye abaffe bino byonna baabiyitamu batya? Era ffe tuyinza kuyiga ki? Mu bufumbo abantu bakyuka, oba oluusi abalala banoba, abamu baawukana mu bulungi, abalala bagenda bubi. Naye mu mbeera zino zonna n'omuyaga ogukunta, bano bo baakikola batya? Zino ze zimu ku nsonga lwaki My Charm Queen Mother abeera nawe buli wiiki. Ffenna tuyigire wamu, kubanga happy families, happy nation. Kubanga famire mu ggwanga bwe zibeera ensanyufu, n'eggwanga libeera lisanyufu. Ogani myaka 47 nange nze munemba ne kiboze kitya kubanga tetutabukanga kufa tetumanyi twatambula ko mwaka mwaka ko mwaka tetumanyi alabe nyuma kwe gamba langu webaawo emyaka tigenda tumanyi tanobangako antu twagala batubulewo nabo bagumenga mwe netusibye ebisiibe bye byonna kankubuleko ekyomunda nze nzijula ddaaku nze mujula ddaaku yajja nga life after wedding oba twasalawo ngera we nabagambye nti programu eno tuleeta abafumbo ne batubuulirako bo baasalawo yes ne bakyali bonna oba baayawukana oba baayawukana nsonga ki ezayawula abantu abo tubamba nga tubafunye abaayawukana nabo tubeetaaga osanga mu nsobi zaabo ate gwe mugenda okuyigira oba beera nga baayawukana ensonga ze zaabaayawukanya zisobola okubazzaawo. Abantu bangi bano olwakasunguyira n'atuuka eyo neejjusa naye ate nagamba kino kyendabye bwe ndigenda ewala teri kuddamu kwemamaaza ngenjogera ennaku zino weeri. Era nga mu kaseera kano nkyali eno bweyogerere mu maka ga mwami Hajji Diriisa Kigozi, era nga ndi ne Hajjati we gwe yatubuulirako gwe tubadde tumanyi byonna bye wayogera ndozo badde ojja obiwulira twaga tobe Hajjati ekintu kino akikoza bagamba akikubye Hajjati akikubye emyaka 47 si kyangu ate nga akyanyirira oyinakakala maama nesinyo kusenkana bali kunyirira bali kumakakala kali nyabo ate bali kuma Hajji mukuma myaka tugambe 92 leo gamba wana mukuma era Allah akuma katumule bafayagala otoyanjudeko kumanya go toganya mchalani. Amanya agange nze Aisha Nansubuga yeddire mamba abansala ye Hajji Sabbani Lwanga mu Bbuto agalamidde mu Bbuto Sabbani Lwanga nasitula Namawejje ye mukyala nzaala gyali eruzira eddira Mbogo. Mukyala Masitula yazaala abaana bameka? Mukyala Masitula yazaala nze omwana omu wangi esimya tokubeera nga akyaliwo waali looza akwagala nga kimuli lwakuba kati mulwadde tumusabire
tumusabira asobole okusuuka. Hajji yatubulira ensinkana yammwe osanga ye yatugamba ndala nga gwolinayo endala gyojjukira era yeeyo nali ngenze ku mbaga kati ne mumusanga ekibuli mwannyinaze ye yali ebweru nga nze ntudde munda ati n'amugamba Hajji n'agamba mwannyinaze nti mwannyina muko mumanya Isa lwaki tompa nange kubaki kuba nnyoko mpaseeko kuba nnyoko koye nze nina mwannyinaze ogwo Isa nansuubuga wuuyaawo nandi mu mmotoka n'amugamba nti wuuyo koye nti gwe ŋŋenda okuwasa kati nze ne mmanya nti byabwe byaki byalwali boogedde biwedde bwe yagenda eka mu bbuto ng'agamba taata nti taata mwannyinaze Ayisa mulabidde omusajja twagenda okufumbirwa nze tannaŋŋamba taata naye teyasibamu yagamba bugambi mukole ki mufumbize ate oba ogambye nti muti mwannyoko kati mufumbize gwe muwadde omukole ki omufumbize kati oluvannyuma ng'alyoka muzeeyi nga mpita nga ŋŋamba nga nsooka nkaaba nakaabamu awo nga nnina emyaka 14 14 myaka 14 nenga nti kufumbirwa tiye ate munnange edda bakadde bwe bayogeranga tewakolanga ki teri kugaana nga munnange nga Isa ng'akwatagana na mukoddomi ono nga batandika kintu abalaganya lunaku lwakukyala nga bajja bakyala olwo ngumye ate nga naakola ki nga nnina kuguma nga bakyala nga balagana lunaku lwaki lwambaga tebaalwawo ate osobola okulaba omukyala omumyufu ngaati n'osibamu kuba yatugamba nti mwali muli ku mbaga ku bintu ebyasinga omusanyusa n'agamba omukyalo nti yafa nnyo ku kkala teyalaba ki naye mbu walinnya loole loole era yali loole biseera ebyo byali bya loole bwe yakigamba muli wagira otya n'ogamba nze omusajja ono era mu byonna kino kyekyamusise kyakyewuunya nnyo kyakyewuunya nnyo mugenze mu bufumbo bakutaddeko kadaali 73 nga temunakola kadaali mwasumafunako akadde okwogera muko n'omwami ono nga tebannakuba bakulabidde mulabire ebintu abikoze mangu akukimye bwe mwatuuka ewaka embaga ewedde twasooka okumutya kuba mwafunamu kadde akanyumyako naye nga temunnakukola mbaga tetwalina kadde ako mbaga paka waka tewamutya jjuke yali mukulu okusinga n'ogamba bannange ate era nga nnina ekyokukola nga sirina kyakukola kyonna ndi wa mukyala wa bigambo bitono era nze sirina nnyo bigambo byebinkuumidde mu bufumbo kakibe kibi kakibe kirungi osirika busirisi okoma ku bigambo atugambye ku kyalo kino kyonna n'akivunduka n'agenda ku kirala terabanga mukyala yalina kakisaawe tuli magomesi mukyali mukyala alina ntumbu esingayo naye bannaye kyajjukira gyebali tamulabangako gyebali abaziina yabaza katonda omwami okuvayo n'akyogera
yalinga munanga netumba engeza abalala naye wagambira nti eno gye bali naye nange mukama munnange bw'ati bwe yakola amiina manya abantu batijjawo baagala okulaba nekyo tetugenda kukifuna mugamba tekandawe Hajjati mukama avuwadde kuba yatugamba nti mwazala mangu ofunye omwana wasooka okyali mwana muto embeera eyo wasooka nogaa kanzireko ewa maama kasanze ndi mwana wa mami otugambye Hajjati yazaala omwana omu wagumira mu makaago wakikola oti wa maama yajja n'akubeerera nagumira mu maka gange lwa nsonga Hajji oyo yanjagala nnyo wangi maama ebyenjagala yanjagala nnyo n'okutuusa kati bwetukuumiganiddwa ebbanga lino lyonna tanvumangako tetulwanangako kituufu yanjagala nnyo kale neŋŋumirawo bebi ngeje wali omutongo byali bya nappinga naye akyusaako bw'akaaba ekiro nga twali abakyala aba babiri okusooka munnange namusangamu naye era ng'oli tamutunuulira nnyo ng'ali kunze nange kyekyaŋŋumya neŋŋuma n'okutuusa olwaleero luno nembeerawo enzaala abaana bange nabo n'abaagala abaana nazaala abaana 10 abaana 10 lwakuba omu yafa munnange omulenzi yali akuze afa mulenzi yali mulenzi nali nazaala abalenzi 3 abawala bwe 7 kati Hajji era yatunyoko natugamba nti ebintu ebimu osanga ku ebyokuyambagana mu bufumbo atugamba gwe musala byebisiibo tomanya kiyungu gye kitunula nga yafuluma ebweru ego gongo gw'okujjula ddaako gwali mulimu gwe kyekituufu nakati wangi abaami abali omwiga nakati eriyo ab'ennaku zino maama omala gitegeka n'omulinda ku buliri ate n'omuzuukusa era akuyita buyisi tasaana kujja kuddayo nebyefunira akuyita jangu emmere njitaddewo maama lava eyo abali eyo mutuwulira oba onaye Hajji mwagadde ku lwekyo mwebazeera mwebaza nnyo kuba ndabiridde ne bakadde bange amiina Hajjati yatubulira ku nsonga ey'obutakola tikyakuyisa bubi ng'omukyala oba ne bwe yakigamba basangibwa nga engeri oli omuntu w'ebigambo ebitono agamba enebukano z'emirimu sijja zisobola kanti buli oba muli kyakukosa nga ne wali oyagadde ogenda okola tekyankose kubanga twali tuyina ezitumala tolaba nakyo onoonye akongerezaako ate ŋŋende ate nkole nagaa kankole kubanga yali andabirira nga n'abaana abalabirira kale kaakati nga tewali kintwala nnyo kukola ate nga naye yennyini tayagala ŋŋende nkole tugambye engeri era gy'oliwo ebigambo ebitono ne ku kyalo kuno zera abantu abakumanyi batono kyo kituufu abantu batono abamumanyi kuno ate ng'omuddeko emyaka mingi si mingi nnyo era bweyogera tugamba mwasookera bweyogerera kati era bukyali mu bweyogerere wano tumazeewo emyaka egiwera oba 6 7 egisinga obungi mwali eri twali eri bweyogerere muzadde abaana mukama akuwadde abantu abasinga bwe bazaala batuuka ne beekyawa oluusi n'agamba bano obufumbo bunnemye
bwe tukwirangako nkya n'ogamba naye mubutuufu omwami ono gwe natandika naye n'abaana abazadde bano bawera ndi wakandira abaana oba n'ofunamu kyonna ekyekikujjo n'ogamba nti kaŋŋende naye olwako kyojjukira n'ogamba mubutuufu omwami yanjagala edde twali babiri okusooka yanjagala we naye kikusika n'ogamba kansigale mu maka gano oba gwe nakyo mukama yakutonda bw'atyo ti ne bwe kiba ki ne bwe kiba ki oba kutonyiggangako na Hajji era tebibulamu ebinyiigibwa tebibulamu naye era bwe kikunyiiza oga nti kantuule kaŋŋume mbeerewo ku lwange n'abaana bange watula abakyala bangi babaguma ku lw'abaana naye nga si ku lulwe n'agamba wano n'olw'abaana naye gwe waguma ku lulwo ku lwange ne ku lw'abaana tunatera okukomekkereza kuba omukyala ebigambo ebitono kubanga ate n'okuleeta katebe kano terubadde lwangu luzibu nnyo teribadde lwangu bannanga abalabi bange abalungi mukyala era nga yomanyiye wansonyiira bwati teribadde byangu twagala tumubuzebuze mangu aye tumute emirembe gye kutuula wali mu nju ye n'aboobera nga tusobola okukomekkereza kuba kaki busobola okuwa abakyala abali eyo kuba abaana bafumbiddwa mwe baabo babawasanga nga mulinnya looli kati emmotoka ezituma abaana ennaku zino mmotoka za bbeeyi naye n'asombayo wiiki emu n'agamba kigaanyi nga tayagala mitawaana ndowooza olowooza kiva ku ki nga tonnakubako bw'obawa bwena byolowooza ebiviiriddeko abantu abo okuba nti basobola kuwangalira mu bufumbo kuba ensonga zo ziba nnyingi olwama n'ensonga ze naye gwe sootuna okulayoko kuzimu n'ogamba osanga oba ku byempulira tebayinza kugumiikiriza ab'ennaku zino tebagumiikiriza baagala nnyo essente era oli bw'aba talina ssente omusajja obulamu tebukola tulabye ate era nga gyeziri naye era n'anoba oyo aba na kizibu ki nga ssente weeri n'agamba azaga amaka gagaani mpozi ng'omusajja yamuyisizza obubi kati bannyinaffe awo betwagala otugumiza Hajji abaami yababuulidde kati saawa eno ya Hajji ati otubuulire senga kino kiba kizze nga bwogambye nti waliwo obutabulamu muntu osobola kukola otya osooka n'ovaawoko n'ogenda obeerawo n'okabira mu kisenge okola oti beerawo okabire mu kisenge kyo ogume osanga ebyo ebibadde bijja birina okuyita ne bigenda amiina Hajji tweyanza nnyo tweyanze kale nnyabo tubale okutuwa ku buddeko nja kulaba ndi ku bazzukulu bwemuzadde abaana nakabiri abazzukulu n'abazzukulu ne bazaala abazzukulu abo baba baana abazzukulu baba baana bano abazzukulu be bazadde baba baana ofunye ddala baganda babawera be bali bawera amiina okwebaza kuba tubeera mu bulamu buno n'abantu n'ogamba nange nakusaako eyanza omuntu ono nebaza nnyo baze wange Hajji Diriisa ankuumye okutuusa ebbanga lino ambeererawo mu bulamu mu bulwadde n'okundabirira mukadde wange Masituula Namawejje mulwadde naye amulabirira n'ezzadde lyange bonna mbatumidde naye tunasiibula abaana ngo bakuzizza n'empisa naye omwana omulenzi ng'akuba amavi ku ttaka abaana abalenzi walekera mwami mufumbo munnange era bambuuza bafukamidde ku ttaka bonna omulabi ali ekyo kino nno kyakuyiga eri abaana abalenzi nga yamanyi yakula yamala maama asigala maama bw'oba wakulako mawa oba oli wabitibwa byenkanawa gwe kati totuuka mu maka muno omanya nti nzizemu bakadde ebyo ebyomusajja wo nti omusajja ndi musajja ndi byo bikolera eyo amiina bikolera eyo ewammwe osajjalaatira eyo kakkana ekyo nno kibadde kirungi nnyo era ngenda kufuna ku batabani bano kubanga yalina abatabani ngenda kufuna ku batabani bano tujala ne ku bazzukulu tovaawo
twasalawo pulogulaamu eno twasalawo tukyalizaamu abantu abafumbo oba omuntu yenna eyali afumbiddwako. Kirungi nnyo omuntu okuba nti omuntu yenna nga yali afumbiddwako asigala mufumbo, ddala abafumbo abagatte. Kyova olaba bagamba nti omuntu yenna nga wafumbirwa toyawukana na mwami wo oba na mukyala wo okutuusa ng'ofudde. Bangi baawukanye ne bagenda n'abantu abalala naye era n'osigala ng'akyali mukyala gundi oba mwami gundi. Abantu abo bonna tugenda kuba tubafunanga mu pulogulaamu eno basobole otutubuulirako kiki ekyamuviirako okuva mu maka gano n'agamba kagende mu maka amala ate n'asigala ng'akyakozesa amannya g'omwami oli. Kitegeeza nno kye bayita amaanyi g'obufumbo. Mwana wattu wembadde mu maka gano abaana b'abaana abalenzi bafukamira bakuba amavi ku ttaka nga babuuza bakadde baabwe kati gwe oba okuba oli mwami gundi oba mwami gundi oli munene nnyo oli muwanvu nnyo oli wa bitiibwa bw'oyingira geeti ya wano bikoma eyo otuuka wano omwana yenna akuba amavi ku ttaka. Kino nno kyakuyiga eri abaami abali eyo. Tovaawo kankomewo nabo batubuulire obukodyo buno baabutendeka kufa waka babufunda gye baali oba kyaviira ddala ddala ku nsigo. Tovaawo mukomawo n'abaana b'omumaka gano. Ngaawe mbasuubiza nti tugenda kuba nga tukomawo n'abaana b'omumaka gano. Mwana wattu kimpadde ekifaananyi ekirungi ekimpadde essanyu ne ŋŋamba ha nange nzadde neesiimye era rama teri byagamba nti nze ndi booyi olina okuba nga amabi ku ttaka paka singa abadde mwana muwala tekyali neewunyisiza nnyo naye abaami abakulu ate nga bandabikira okuba nga balina famiri kati bannanga abaami abali eyo temwekuluntaza temwemamaaza ng'enjogera y'ennaku zino bweri maama ne taata basigala bazadde. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bannange nga neesiimye okubalaba. Kale nnyabo naffe tusanyusa obbasanga era tusanyusa obbakyaza ku makadde gaffe wano. Muyingidde mu geeti awo naye ndabe mutuuse wano eno ne mukuba amabi ku ttaka. Ekyo mukadde waffe ekyo twakula nakyo nga tukimanyi era bwe tutuuka ku geeti awo ne tukonkona wano ndi mwana tuli baana tuli basajja bakuze naye kati wano tuli baana. Oyinza okugamba ennyo eky'obwana ng'olwokuba oyinza okuba nga tonnawasa okyala onobeera ng'ogamba oli mwana nga tonnawasa oli mwana gwa bakuzaala wano tulambulire mu kuba eri abagamba nze nawasa siasobola fukamira kitange oba mmange. Wano banzaala mu maka gano naye ng'ate nange nnakula kati nina abakyala naye okyafukamira naye nkyafukamira era eri mukadde wange ono eri mukadde wange maama toŋŋamba kirala simubuuza nga njagala dde wano sinnakula. Ojjeeko oba omwana neesiimye tubaddeko n'emboozi ya Hajji kikoze bulungi twali tunyumya nate nammwe ne mutuuka natubuulira engeri gyawangadde ne mukyala bwe kuba pulogulaamu yaffe eno bagiyita twasalawo abantu abaasalawo ne bakkiriziganya okubeera bombi ne batubuulira ku ngeri y'obufumbo mu maka gano. Mu maka gano ogambye okuze nabo era woobalaba obuli mwana twagusooka otweyanjulire then otubuulire ku byogedde ku bazadde bo. Kituufu neyanziza pulogulaamu eno amannya agange nze Musa Luweero Saalongo. Nina Saalongo bweza bwa Mukasa. Ovudde Luweero gy'obeera Luweero linnya lya kika Luweero linnya lya kika lyaffe ab'amafumbe era linnya kkulu nnyo erinnya Luweero teriri nti nola nikineemu era bajjajjaffe linnya kkulu nnyo mu lubiri eyo. Amiina. Otuyanjulidde saa sijja nakubuuza nti olina abaana olwedde oli Saalongo eri Saalongo atabalina byakuyiga ki byoyogedde ku muzeeyi ono kubanga tutindiza oluge tugamba abantu okubusikana ne mukuumagana emyaka 47 kintu kyangu ate era wootabadde mu mugambye mu mwezi emyaka ati abaana bakolereyo omukolo mutakyanje batugambye emyaka gyali gyaddawe yafumbiganywa twagudde mutobe nga bambadde kadaali inshallah. Biki byobayigiddeko? Ekintu ekyo kye mbayigiddeko bakadde bange kubanga nti alhamdulillah nze nkuze mpangaala ne taata wange ono ne bamaama baffe abo mu maka muno mwalimu bamaama baffe babiri era batukuzizza bulungi era bakyali balamu naye neneegomba ekyo taata wange kyatambuliddeko ku kyabakyala abo lwakuba nti abange tebali mu nju bombi nga baawula amaka ag'enjawulo naye nga taata kyatambula nakyo badde nkimukopyeko
ebyobusuubuzi yali musajja musuubuzi nga wa maliba tulina ennyama yaffe baali bagiyita enkulo nga tulya ennyama yaffe yava ku maliba ffe yetukuzizza nga bwondaba enkulo ekyaliyo era kati ya bbeeyi erufula eyo tekyazanyirwako twagitunda mu kiro kati kale nno nange ndi musajja musuubuzi ntunda amataka ntunda ebizimbe ebyamayumba kale obusuubuzi bwa musaayi tujja tukola ki kansikirano lwakumaze sigenze mumaliba ensi ejja ekyuka naye nga ekyo kyeneegomba ku mukadde wange oyo era nzijja wano nampa ku magezi kubanga ebiseera ebisinga seewaggula nti ntambulira ku byange nzijja ne mwebuuzaako nampa ku idea tulaba engeri gye tutambuza emirimu egyo omukyala eka naawe omujjulira ku futaali ku ddaaku kuba Hajji ati atugambye wano ebiseera by'ebisiibu tamanyi masepitu ge bagafaanana Hajji yakikolako oba gwe ekyo tewakimanya wakyagaana ekyo kyo sijja kiwako buyinza ku ekyo kubanga ebiseera ebisinga nze mbeera ndi mu mbeera yakunoonya kasente daaku yo tubeera bumu ne mukwano gwange era nzuukusa antegekera futaali tumulya bulungi nsanga mufumbidde ekyo sikinaamu kyo ekyo nakyo Allah kituteereddemu obulungi ekyo kyagaana era tosobola bikoppa n'obimalayo nze sijjula nga tukomekkereza ennyabo baako yongo tubulye kukyogedde ku muzeeyi n'abantu abakuyambyeko mu bulamu bwonna okulaba nti okyalinga bwoli ekintu ekyo kyenjigiddeko ku taata wange oyo kubanga mu kika taata waffe oyo kwe twetolooledde abadde ajjanjaba basenga be bajjajjaffe bempita bajjajja bataata be nze bempitira bajjajja kwegamba nange sina mutima gwekubiire era bwempulira mu kika ekiguddewo nyangu okujja kubanga nkuze ndaba nti famire agigatta era nange nze omu kubo kuba nkyenyumirizaamu era ne mu famire bamanyi obuzibu nga nze musa natuuse dda nga programu ere y'abafumbo ate ng'oli mufumbo baakukamu kolekera abantu abafumbo abali eyo kale abafumbo kyembabuuliriramu kuba kati nze nyingidde emyaka 45 mu bufumbo begikyo ekyange nga musanze nazalwa 1969 ate mu bufumbo nomalamu emeka giringa 27 twaliriza ate era omukyala naye namwanjula namuwoowa tuli mu mbeera entuufu wagenda nakakodyo ka taata teri kubaana baabe ate Allah nampa n'abalongo kale lwaki mmujooga bambuulirireko kale bane si kirungi kujooga mwana w'abandi ate si kirungi kutulugunya oyo naye muntu munno akuwa ku magezi kubanga era nti emabega w'omwami ebayo amaanyi g'omukyala kubanga ne mukyala wange mukyala musomesa n'omulala musomesa kale mbadde ntambulira wamu n'abantu bange abo wagwa bakwewala school fees kweye kandi ningire mbasomesa ekyo kugera kwa Katonda okugera kwa Katonda nti haki zampadde zigweyo amina tuyanza nyo tuyanze ayanziza bannaffe okutukyalira programu eno nebeera mu maka g'abakadde baffe ala tutalimu ekisinga obulungi amina oyo mumuwuli ogenda kunate omwana omulenzi yati atubuulireko babiri sobola kubuusa mu maaso nengamba ate ono naye sijja kubuuzaako kamubuuze kati naye atubuulire engeri mwana tukisanyusiza ne bwenkyogerako obugezi mpulire essanyu abaana abalenzi kati mwe bali ku kamera kumaba tembadde temukikola ewammwe lwogenda olaba maama amataka afuna amateeka nga bwe mbasuubiza nti bazzi babiri sobola kubuusa mu maaso ate n'omwami ono katongere naye ate n'omwami ono katongerekokko naye ayeko byatubuulira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nga nesimye okusinkana. Nze nsinze akulabyeko nnyabo ate nze atambudde nze nsinze okusanyuka. Amina. Okulaba eddoboozi sajja ddala naye n'oba olina okuba amavi ku ttaka. Era nze nno okuba amavi kinyanguyira nnyo naye n'abagenyi bonna babaza bakabonabona kabi mwana bw'ati
fukamira nembuuza mula kuŋŋama ti atoyo mwannyoko atoyo muto atoyo yakuyita taata atoyo yakuyita kojja naye waba tebambuulidde bonna nfukamira ne mbabuuza kati musanga kati baŋŋamba bugambi ti oyo atoyo muto ate oli mwannyoko kati yalina okufukamira naye kisanga mu buzibu. Lubwama Sulaiman. Mwami Lubwama Sulaiman. Osula wano oba obazibuzibuzi. Nze kulaba ku taata ekwe kumwetikkira maife ngaloka zoomera nnyizo baje mwetikkidde ebintu byabyo batwala mu nnyumba ebyo naye nga nze nsula mukono ku ludda Ekatosi ndi awo tawuni bagita Namummira ekibuga kye Namummira we ndi awo era nze mutongole waawo Ssaabasajja Kabaka. Nnyabo. Weewaawo. Kinsanyudde nnyo ekintu kino kikuba nti muzze ate nga muli baami olina amakaago n'oli alina amakaage ne mujja ne mufukamira. Weewaawo. Wakiyigirawo. Atwava buto nga tufukamira tuba twakazuukuka nga tulina kuna maaso nga tukonkona ku kisenge kya taata tufukamirawo ku wabweru ku mulyango gw'oluggi tufukame tubuuza so kyano taata bulungi so kyano bulungi so kyano maama bulungi omala okubuuza nogenda amaaso nodda ku mirimu egyo naye emirimu egyo wasulanga ogitegeese nti enkya ebitabo bisaba byakusoma oyo yaluwummula okemenga emirimu gyawaka ojja kukerewoza ebintu oyambale uniform ogende kusomera kamuli osome oba mujja ojja kukeera omale okubuuza ojje embuzi mu kiyumba kyazo zibe ku nkono mugende mulime mudde kati ngosobola kubuuza kumanya bakulu bamweba oyinza okukera mu nnimiro nga bafunye obuzibu balwadde oba olisanyini yafudde kati twayigibwa okukera kumakya osobola kukera kubuuza kumanya nti abali mu nnyumba balamu noyoka ogenda ku mirimu emiki emirala naye nga gye emirimu egyo tosanga tubuuzizza nja tugenda kukola ki mulimu gwe ti oli agenda kuyonja mmanju ka buyonjo oli akeera mu nnimiro kisibo kya mbuzi kwe yalujja ayoze ebintu amba uniform agende ku ssomero wagenda mu nnimiro kati naye nga osobola kubuuza ozaako emirimu gyo kuva kumakya kumalina okusaba mala kubuuza kusaala weeyongerayo olina amakaago tugane mukono mukyalawo kiki omuyigiddeko kwa puroguramu eno oyinza okuba tunategeera bulungi tukyagizaamu abantu abafumbo oba abantu abawangidde mu mbeera z'obufumbo naye nga bagatte nemba mwayawukana nemba mukyali mwenna tuba nga tufuna abantu abo ne basobola okutubuulira engeri gye basobodde okuba tibatambuzaamu obufumbo bwabwe era nga tumaze maka gano Hajji amaze ne Hajji emyaka 47 nga gwe omwana omulenzi kiki omuyigiddeko? Nsenyidde ku taata wange kibadde nti ye nga ne maama badde nga bateesaganya era nga balina obwesigwa era nga babaawo ne betagenze bulungi kirabika nga beeyogerako mu kisenge eyo omuli ensonga zaabwe omufa abaana nga tebatulaga nti waliwo embeerezi yonna kati nange nenkiyiga nti nange wemba ndi ewange oba etagenze bulungi nkyamwenda mu kisenge ntwogeraganyamukko kino kimuyigirako. Ekyokubiri ne maama yali yayiga taata waffe nga ateekateeka ebintu bye nti kyajja kwambala lugwe luno zino ngatto zino ajja kunywa kacyayi oba katundu bakacunga kati nga talinda kumuga ate engatto zange ate sitokisi zange ate bina nga babiteekateeka kati kyo nenkiyiga mu bakulu. Ekyokusatu ya maama waffe teyalinga muntu wakusaba nti ate tewali munnyo tewali sukaali taata yeeza akameeza nga zimwanguyira nga kimu kibaawo awo kimu nga kibaawo awo ate school fees fe nga tugamba maama school fees ate n'agamba taata kati agamba ate jasanga ne maama wo nazituwa nti bwate munkutwa kati nga togosoka wa maama ate n'agamba taata tinannakuza ate bwa maama kati nembayigirako nembuyigirako ebintu ebyo naye kyakyo kinasinga okwewuunya ennyo era ninze kukyalira wano eno kati nentuuka waka nga tewali sukaali ngenda ku dduuka nteeko kilo 3 kati nteeka mu kikopo kyange sukaali kilo 3 nenya kati nga tawuuma nenyongeramukko ntasi naye nga bwanywa kacyayi ako kaliko kagonja kaliko eggi kati kyayi bwamala okugwamu tanagamba nga ndabye odanya kyayi omukalu nga sukaali tomutabudde kali maama naseka nnyo Hajji nawe olimba onyotya kyayi omukalu nga kyomwana talese kilo 3 ziri awo noletabulira mukota ata nti nalowoozezza nti bonjiyiriza ye sukaali bwano tulina amaduuka bunja bujja bintu taata nasasula biiru eyo akati yali awudde obugule nga tujjayo era najjayo bunja ku dduuka ngajja kusasula oluvannyuma lwakuba kati nakuzitufetuwojja nti biriiwo obireeta naye yayo kyayi omukalu ono nga emboozi ekwajja bulungi kwegamba nga kyewuunyisa nekyayi abagwamu nga egama nkaluwa nga sukaali ali wansi n'agamba ye bwetanywa kyayi omukalu nga sukaali tewamutabudde butabuzi oli yaseka busesinyo n'agamba nti ye Hajji naawe olimba oniŋŋambye ko Hajji nti nalowoozezza nti bwe tubonjiyiriza kati kyo ekimpaata nnyo amaanyi obutagamba obutaba nti mukazi wange simuteka konywa kifuba na foosi yadde ayinza obanga kyakuyiriza ng'omukyala
naga nti abange titaga sukali mungi abange titaga kunywa mata makannyo banga bakira batuyiyiza so bwe ndabanze ngakoze ebyo asi mukayanya era nyiru nganja wakamba sati myufu nateekateeka eya kiragala ngenda neeyo kubanga nakiraba kiina bange nejjamu embeera eyo kayanya omukazi n'okubogoka n'okujja kikubanga kiri kyandaganya ekyokukola nga nti ebintu bino bisoboka gamba dde ngoba olina obuyinza mu maka naye ate omukazi asobola okuwamba nabanga akufugayawo mu mbeera ya kimpukumpuku kale ekyo nakiyiga ku bakadde bange nenjiga tatale muyigako ekyo muze gw'okuŋŋaanya simbuza muyigako embeera y'okuŋŋaanya abantu mukuŋŋaanya tyakuŋŋaanya abantu bonna wano bahaji bamasheke bani somedwa ntukola ki ate nekirala fadde nga tukuŋŋaanyanga abaana atutambuza mu kika natutwala Kakerenge natutwala Ebaka natutwala Eganda natutwala Wanaku kagamba tataffe nga atutambuza abaana tumanye ebintu bino mu kika naffe tubimanyi tuyigize emiti emito era wajja n'okugunja enkola ey'okumanyagana mu kika kyaffe tumanyagana era tulina essuubi nti watabeewo nnyo ntaanya eno ya covid nga 27 Desemba ono Ntenvu ono tusuubira era okuba nti olw'essandu tujja kubaayo kyaluwajjala mu Kimbejja mu nkola ya social distance yatumanyagane kubanga twewala mbala gwaffe gwefumbe gw'essaako byogumanyi bagamba nti galinnya Ebaka basengejja banywa omwenge kakozakoza tokozanga mulombo lw'effumbe tegera nti weefumbe tawasa waki wafumbe munne kati enkola eyamukuŋŋaanyi twagikopa ku taata twaba okumanyaga ntu benga tetwagala banyinaffe bagabana baffe basengaffe bazzukulu baani sebinamu bijigidde ku taata ngendo tukanga munna mwana alesa mwana munne mugamba ate munnanga kati basaba mwala anyiranga ono e Kampala nga tumanyi nti wafumbe ffe tumanyi nti abakazi baliwo okugambwako bwagaana inaaga nti nimuka musajja tolaba bwakkiriza oyinza okusanga ogenza kati mu mbeera emu ati mwemanyi wesanga obusimu nnyoko nimukola amawano kitayagala tuli kyalwa gya Kimbejja nikyalwa gya Kapeera ya ate otuuka waba wewanu watata wange omange sikyama olwo kajjampuni abalagade mu bbwa katodale wayafuna olubuto awo nga byono ibyo bitabuse gamba otulugyemu nga nokutta kibi noka tumulekazaali nago nga kati ane gwandaita kojjani sengani maama sembeera eyo twatugiza nyigire ku taata ebintu ebyo mpozi nokukera ennyo ku makya nti bali tolina mulimu nagamba kera nnyo goba osooka okumanya okera ebweru osaa 12 11 okubanga oli bweru mwana wenna olabe ebigenda mu maaso mu nsi batalina mulimu oba oyina kera nnyo ebweru ebyo gye binakusanga goba osooka okumanya kyana kimuliyako ekyokukeera ennyo era nze mu kibuga saa 11 tubanga mmanyi kituuseemu olwajjamu lafaata emikono mba nyingidde ekibuga ntandika emirimu gyange kati ginsanga gamawulire ga star aga UBC amawulire gonna gasinga obungi gansangamu nyingidde mukuba obanga ngenze obanga ntuuse bwe embeera eyo bwetyo tweyanza nnyo tweyanzege era nga bagamba nti ebirungi bigwa byokya abaami bano nja bakyasaako oli mufumbo ndi mufumbo kabundo kakubidinisa oba ndi musajja mufumbo w'empeta oba nti abasiraamu tetusibaki esibamba yatuzambaza abakazi baffe omukazi yo musibako empeta naye ko tesibamba empeta kubanga yambala etya empeta ennya egamba Allah agamba obusobozi bubaawo ng'osobola okubalansinga laavu okubalansinga omukwano ng'obusobozi weebuli osobola okwongerako naye ate nze omukyala namuwasa Masaka Buddu Hajji yagambye tadda mukazi wala ate kaffe twakiraba nti sikinyo okuba na buko bwa kumpi awo ate mutomeragana baga mukama ez'amayembe atomedde nyazaala kati batwajja ewala omukyala mujja Buddu Masaka mu famire ya Walubi Masaka okuliraana Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga ate vice president sekandi kati omukyala ate mujjaawo era bagamba nti omujja mu first family kwanza era zezimu ezo Katikkiro first family second family second family zinazi kati baga musajja nawe oli awo mu first family zao nti ndi awo dala nachala dieyo waffe kaniga gumtesti esuna obosobodde okusinga ennyo makagamba era mu lunaku lw'Essande nateekawo ng'olwa abagenyi ndekawo kati awo olw'Essande mbaawo nnyo nendeeza obosobodde kasi onyinza kuntegeezaako nti nzija nga nziteekateeka bwa family nga mbeerawo asaala ne pulani kati yagisoma kati pulani yagisoma ate ne maama wange simwogeddeeko naye akyuka bukyusi oli maama waffe omulala bwe yawasire n'akyuka so ekyo weekiri bakulu bannange lyoze Emboozi mugiwulidde
amaka gano gansanyudde nnyo, bantu bakyamufu, bantu bawoomya emboozi, era kati nga olabye nti nja mukuleetera omwami ono, nja kulumba emikono ate n'oli yangambye wekyaluwajja Kimbejja mukimbejja naye ojja kulumba. Ekibeese mu puroguramu eno nti mukuma abaana nga balina empisa, mwagale bakyala bammwe, mwe bakyala bammwe ebitiibwa, ate muwase abaana b'abendi, muwase abaana b'abendi. Omukyala abeera nga waali muwase abeera mugumu, abeera mugumivu, era amanya nti ddala wendi nze mukyala gundi ne mukubu atambula avimba. Tobangawo tusekenda te wiiki ejja olunaku lwenumu essaawa ze zimu mbadde omuweereza wa Mashala mu Queen Mother, era nga ku kamera mbaddeko ne munnange Fred wamu ne Jamiru. Mwebale nnyo, mwebale ddala mubeere bulungi.